Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Ensonga zonna ezikola ekivulu beziranga ekivulu ekulaga nti ekivulu kigenda kukolebwa ekivulu gye kiri tewali kyatambudde kiraga nti this is a concert is going to happen okitegeera kati fate otujja ne tukola parapase tuba tukola PR wa mukulu alien skin lwaki nti aba ayagala creatingawo hit abantu bajje idea bagibuying because right now aba omanyi sente zaba yetago teeka na kivubo bobuza alien skin, do you have that money to put in a concert? Yena kivubo, do you have that money? Kitegeeza byonna byokola kati oyagala creating awareness hit na interest mu idea yo ba promoter bajje bayingire mu kintu kyo bakibuying kati ffe tukola tumuyambako kukola PR aba promoter bajje bagule idea ye because right now teri promoter yazze gula idea ye kati ng'okugamba nti bannange Nkwacho festival erabika yannemye teeka mu nnaku eza bulijjo wiki eno yennyini ewedde tulabye Ed Kenzo Musuza Tata Amal ex wa Rema Namakula ate nga ateeberezebwa okubanga awo sijja kwogerawo yagenzeko nalaba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bayogedde ebintu bingi bwe bambuuza nti lwaki wagenze nagamba yabadde agenze kulaba nga ate ayagala zino ensonga za copyright zibeere nga teziyita mu bwangu obw'ekitalo ddala kati awo twasosoline bano makasukene kasidi olowooza Ed Kenzo ogenda ewa Yoweri Kaguta Museveni ekintu kyabadde agoba kijja kutambula nga we yabadde akyagala oba yabadde ayagala kufunayo kafaananyi na mukulembeze wa ggwanga kisinziira ku offer gye yamuteeredde ku mmeeza. Government naye eba business eteeka nnyo weefuna tosobola kubanja gy'otaawola bw'obanga olina obukakafu nti wabawola osobola ogenda n'obabanja obawola otya engeri gye tuwolamu gavumenti singa tuba tufunyemu kasente kwe kusasula omusolo nti ojjako era ku matyo omugambe ettini nnamba yange yeeno payers you earn nsasula bwe ziti omwaka bw'obalabala abayimbi bonna be tulina mu industry ababaddeko ab'amaanyi gundi mu kaseera ke ng'ali bw'ati yasasula bw'ati gundi mu kaseera ke ng'ali bw'ati yasasula bw'ati wabula yandibadde asobola okuwa times 10 singa kino kyali kikoze eki kiteredde so ku lwa future yabaddako okuwa times 10 ffe kye tubadde tukuwa tutereereze kino na kino na kino ne tosobola genda ku matya n'omugamba bugambi ntereereza kino na kino na kino inkole singa akubuuza for the last 10 years mbadde kufunamu ki okudirectire nga tosobola kiddamu kitegeeza oba ogenda kutawaanyizibwa okusika attention y'okukola ki okuwa obudde kuba ojja kulaba industries endala njogera nnyo ku industry ya tourism n'oyogera ku industries endala eziri awo nti bwe baba bagenda okupiikinga abasinga bakoze amakampani gano gasasula emisolo nti era asobola omugamba nti president tukuwa kino abalambuzi betusika okujja ano baspendinga we bati n'otwalako bwe kiti singa otuyamba n'oyongera okusindika ekintu kino n'oteeka mu budget kitegeeza abantu bano bajja kukola ki neera olaba nga n'abatuwalizimu tebannakola ki tebannabafaako maakyazi balina ekyamanyi kyebakola ki kye baleeta okitegeera so kati byonna ebinaditamininga president okuwa akabega kisinziira ku ki kye wamuwadde kubanga ye kyeyamaani we NRM ko kaseya agiinako ki amaanyi mangi n'ebiseera ebisinga kye twerabira bannayuganda nti maakyazi agiinako amaanyi mangi naye naye oluusi bw'agiyita ayinako abatemerayo okusobola okugendera ku kyabadde akola ki kyabadde aga kitegeeza naye ababa ayina kya investment gy'ateekamu okukola ki obbavuga oluusi obbatwala gy'ayagala kati before nga tannakuteeramu budget eno ki kyomupromisinga kubanga olwaleero bw'osinkana Fountain of Honor ayinza okukolera ekintu n'akubira speaker following up ku tteeka lye mwateekayo nti kituufu liri mu Public Accounts Committee process eri etya kitukolera wakiti ne bwe kiti naye nsonga ki gy'omuwadde okutuuka okukola ki okukola ekyo okitegeera kati nze kyesinga okukkiriza kimu Ed Kenzo industry n'agibaddemu n'agikweramu n'asucceedinga okitegeera naye nga ye asucceedinze ng'omuyimbi naye nkakasa mu industry y'emu eno eriyo abamusinga okutegeera bizinensi yayo eri emabega nti bw'oba ogende wa president olaba abantu nga bagenda opiikinga industry basobola okusitula ne bagamba ono mu branding ono mu marketing ono mu kibamutwalira kakiiko tebatwala individual simanyi Ed Kenzo oba yatwala kakiiko oba ye akakiiko kano nga kaliko abantu abamanyi abasobola okujja ne bamulaga social media bwekola bweti ne bweti kino kiri bwekiti ne bwekiti tubenchmarkingeko wano wewati ne bakola bwewati ne bwewati tusobola breaking abasta international ne batusikira kino ne tufunamu bwetu kitegeera kati kuba kubiddinga okuli ku high level nti you are dealing with the head of state kati bw'obanga wagenze wekka
nga teri balala mu ligondo buli munamateeka alaga kakati okusinza kino bwe kinebwe kitirina kuba bwe kityo kitegeera kubanga olwaleero kye tusinga okukulembeza luli balinga boogera nnyo ku copyright ne tubagana nedda copyright weeri just tulina kwogera kuki ku nkyukakyuka zikola kizeetaagisaamu era olwaleero yayogedde ku amendments naye omuntu yenna okugamba nti njagala onkyusize mu kino ng'olwedde weekiri ateekeddwa okuba nga ategeera ekiriwo n'akunnyonnyola nti olaba ekiriwo kigamba bwe kiti bwe kiba kigamba bwe kiti mba nnyigirizibwa bwe nti kaakati mu kyenjagala ekipya njagala onkyusizeemu bwe kiti ne bwe kiti kigambe bwe kiti nsobola okufuna results bwe ziti tuggukire wano osobola okwesanga nga weetaaga omuntu ategeera amateeka aga art ne entertainment leyo ng'agitegeera ne copyright eyo ng'asobola ogikola ki ogibreakinga down simanyi oba Eddie Kenzo yafunye omukisa ogufuna omuntu bw'ati akole ki agende naye nga maliza ku nsonga eyo federation we yali etandika bakulembezanga nnyo ekintu kya copyright ne mbaka abayimbi be nakuira paso ne baga copyright weeri mugambe nti waliwo enkyukakyuka ze mwetaaga naye olwedde ekola kiweeri ngenda okukizuula nga tebali aweya nti weeri si kwesiriwaza nga tebali aweya ate nga bonna be nali njogera nabo nga balinamu ku nnyimba ez'amaanyi nga buli omu akujuliza nti yali gyesalinga ennyimba ze ne ba-aggregators streaming platforms na biki ne mugamba okimanyi ti ku URSB ku intellectual properties desk osobola era still oli gyesalinga ennyimba zo nage ekyo mbadde sikimanyi era nga copyright yayina yaki yawali kitegeeza nti n'abaali bakijjamu baali bakikola ki baali tebannakitegeera bulungi olwaleero bwe kiba nga ffenna twatuula nga tuli mu ggoba copyright at least kurimu dala kurimu ya federation eteekeddwa okuba nga emanyi ebiri mu tteeka ekkadde bye yandiyagadde okukyusa nga yenna gw'ogwako nti ye vice president oba ye president oba yani bw'aba ayogera ne bannamawulire asobola obbakwotingirayo obwo bwawulira bwe yandiyagadde bukole ki bukyusibwe bwe tuba bonna ati kakati si kya mukulu nedda kati nnyo todistortinga si kya mukulu kya bonna kati buli yatuulamu nakkiriza ideology n'agenda yakyo ateekeddwa okuba nga akitegeera kubanga tosobola kuwagira kintu kyotategeera singa akawaayiro k'oyagala bajjemu ng'ate ke baagala baleete kafu kusinga akalimu naye nga tosobola binterpreti nga kiba kikoze eki kiba kikkubye kitegeeza buli muyimbi yenna nga tonnakyamuka kwata copyright letteeka nga bwe liri tuulako ne bakyaliibo oba balooya bo bali ku interpretingire then bakubuulire n'amendments empya ze mwandiyagadde zigendemu nazo baze ku interpretingire kigenda kukola kitya kyova olaba oluusi kibatawaanya okunnyonnyola twagala copyright kyekinga oli takitegeera etteeka eririwo ligamba ti nga takitegeera ki nga tebakikola ki obadde ogoba enkiiko zaabwe ezo badde babinnyonnyola ebyo ebintu kati bo be babadde babinnyonnyola basobola okudda ne babinnyonnyola babitegedde toyinza kujja wano n'ojajinga ntegeera yaabwe kuba oba tokakasa oba bategeera oba tebategeera nakyo tokyekakasa kusigwa abazaala sigwa abasomesa sigwa yabakuza naye ng'ebyo ebintu mu nkiiko zonna ze badde bakola okuveekapeeka mu lockdown twagendanga eggulu yonna basomesanga ebintu bye bimu ebyo etteekawo eriri twetagatereeza mu kiro muwulidde abayimbi tuwulidde nakakati ebi ku federation era bye badde baboogera nga bayita abantu be babasomesa naye jasi lwakuba nti we babasomesa oluusi baasibire bye basinga okwagala baba baagala agambye atya yaedikenzo kubanga yasinkanya omukulembeze esi mpulidde Kasirye ng'ayingira musajja waffe Salama Road amuyingidde aliwo yeno we Salama edikenzo musajja waffe w'ebigiraasi omuyingidde ani edi ebintu byebyo tojjayingiranga musajja waffe wamaze basebo ne bannyabo twagala okulisayo Edikenzo kulikayo ssebo mu State House omukisa gwe wafunye na bangi nnyo abagunoonya ogwekusinkana omukulembeze ate era information gye nze siriimu sigwagala information guddeyo walala sigwagala information gye nafunye omukisa ogwo agobedde ebbanga emyezi giweze nga appointment eyo eya president era bwe yagifunye si kyangu abamu bagigoba ne batagituukako soka tumukongratulating awe balifuna mukisa kusinkana president era tukulisaayo tukimanyi togenda bawa ne biwajje tojja bawa ekyo kyo tukimanyi kyetaaga kikusaba ekisooka ya oyo omwana omumanyi ojja tegeera ensonga kyeyagenze yekka ekisooka Edikenzo nga tetunaba kukyamukana kuwa hopes zaffe olw'okusinkana president Museveni olina osooka otubuulira ekyava mu nsisinkana eyasooka kubanga abamu bayinza okulowooza gwe mulundi gw'ososinkana president
mu 2019 Eddie Kenzo yagenda nasinkana president kwolo olunaku nzijukira yasooka na kupostinga tomorrow I'm going to meet the president. What should I tell him? Please mumpe ku messages. Please abantu ne bamuwobi ebirowozo byabwe. Abayimbi ne bamuwobi ebirowozo byabwe byonna. Ebyabwe nga bayimbi, ebibyenga omuntu ne bya industry. N'abyetikko omukulu n'agenda ewa president. Kolo yamutwalira n'ebigirasi award zazaya awangula. Yagenda nazo. Zikazibeera award. Award kyogende mu Luganda ebigirasi mu Luganda. Award kya Luzungu. Byonna yabimutwalira ebigirasi yabipakira byonna yabimutwalira omukulu n'abiraba naye bwe yava mu meeting ya 2019 era oyo Brian ayinza okuba obufaananyi bwina ajja butera y'abantu babulabe ayinza okuba bulina omwana oyo emirimu agikola bulungi akafaananyi gye kali aka President Museveni Eddie Kenzo yayambadde ekitengi ky'abakongo okijjukire kyalimu obugudi bw'ekiti n'agenda nasinkana President 2019 kati talina bibala byava mu meeting eyo teyatuwa report president yatusuubiza ki kwolo olunaku yayogera ki eri abayimbi kwolo olunaku era biki byakozeewo before nga tunagenda mu meeting eyo okubiri because bwe bibeera bwe twase mu meeting twatogera ku kino kino tugenza ku meeting ogwokubiri nga kino kino kikoze kino kyotanabakola because tojja banja president kintu kye tamanyi kye tumubanja bwova mu meeting eyo oyina tubuulira atusuubiza kino era atusuubiza kituwa mu bbanga bweriti abayimbi ne baguma ne bakuwa hopes zaabwe zonna Eddie Kenzo teyakikola era bwe yavaayo teyaddamu kwogera ku nsinkano ye ne president paka kati leero after how many years naye ate kube yagenda nabo kwolo baali ba tiimu ye teyagenda n'abayimbi yagenda n'aba tiimu ye manager we driver we Dennis Beta baani be yagenda nabo kati omu kube yagenda nabo kyali wange ajambuulira nti ate baafuna obutakkanya nga amaze ovaayo ne mubuza olwaki nani ne Kenzo yagenda nabo abamu kube yagenda nabo namubuza ate lwaki nangamba nti twafunayo akasente obibanyi tosobola wagenda n'oviira yaawo ow'omukulu bayinza okuwaayo olukaaga awo kati mbw akasente akaavaayo ate omukulu teyagaana obbasunirako teyagaana obbawa ku bukunkumuka kati ne banyiiga ne bamugaa tetusobola kutambula naawe ne tukuwerekera n'ofuna ejjamba bwe lityo mu buntu bulamu naawe kasirye gwe tosobola kukikola tosobola genda na esono nemuba mukiyayina ne musanga omusajja n'abagamba ngenda bbawa ngenda kuwaayo sente bwe ziti olw'okuba obadde naye kyokka kikumala omutemerako kati ate olwo nze yakuwerekedde n'endeka ne byenkola otegeera kati nno munnange bafuna obutakkanya nga tagaana obbaawulirako era olutalo lwali lw'amaanyi abamu baamunyiigira paka n'olwaleero ng'aganya obbawa ku sente ezo abamu ne baguma abamu ne banyiiga paka n'olwo kati kyova olaba nze bwe namulabye ku mulundi guno ngazzeeyo yekka ensonga nabadde nkimanyi nti olaba oli natwala ba ttiimu yange ne banyiigira kati ate ntwala abayimbi olaba ba ttiimu yange be banyiigira be natwala luli kati kyova olaba kabeere shiba appointment ya president fena tuzimanyi tebakugaana genda na muntu gw'ogenze naye tebakugaana kyova olaba president appointment agiwa ggwe naye oli waddembe okujja n'abantu bana kuba bonna abagenzi ba president bakugamba nti tayagala bangi era emujja abangi tababagoba ne babagamba mutuule wali anabagamba mpaako 2 3 bajje wali be bangi ogenda nabo vaisi yandibadde waawo kati shiba ku maanyi gaalina tewali nsonga emuleka mu meeting weekyo because senga obadde ogamba nti n'ekirala nti Kenzo si eggwe gw'ogamba nti otegeera nnyo okutegeera kwentegeeza kwe kuno ebyamateeka obitegeera ebyomuziki obutegeera ebyokunnyonnyola obitegeera buli kimu nti gwe okitegeera nnyo kitegeeza nti si gwe abitegeera ennyo oba oli awo nawe wali weetaaga okuyambibwako kyembadde gamba kye kino nti abayimbi ffenna otadde hopes mu Kenzo mbalaze factors okuviira dda mu 2019 ekiraga nti hopes tuziteeka wakyamu omukulu tugenda mulaba nga avaayo na bibye ekirala ekisembayo esi twandibanga tukyali mu kazannyo kekamu nga bwe kaali mu 2016 nga bwe kabadde emyaka gyonna just nga bakyusiza ba players it is the same game ba players bali mu kuswitchinga nti oli azze katebe kati alabira wali ku touch line bakoze substitute baleese omulala gwe baleese ye Kenzo bajjewaani bafulumiza bebekulu ali katebe baleese Kenzo kazannyo kekamu kekyalimu neffe tuyeno tulowooza nti kintu kigenda tere kumba omuzannyo gwe gumu bakoze substitute wumulamuko jangu wano katebe togenda wala bera wano katebe Kenzo yingire kisaawe fere tulowooza nti tuli muzannyo mula tukyali muzannyo gwe gumu ogwo era gwali 2-0 gukyali 2-0 kati kyembezawo kugamba gye kino nti bwe mba bebekulu byazenga akola ate ye bebekulu yesimukomerera nnyo lwaki nti afazaali bebekulu bwe yabeera mu kuputaakira ini walinga yakulembedde abayimbi baafuna ku ssente
era bebe kuluze mbale nnyo bagamba nti byoddenga mubi waddenga tomwagala waddenga byonna mubimwogerera naye we yakulembererako nga yali kutakiranyi wali nga yambadde akatishaati ka yero abayimbi baali ku ssente era abamu n'amayumba bagayina leero nga ssente zatubonga nawe ze bazimbamu amayumba because zaali nnyingi abamu leero n'obulamu bwawe bwakyuka kwola olunaku waliwo n'ali mu kumaliriza ennyumba esa yonna ajanirishinga naye nga teffe tumanyine ssente zagula ettaka nezatandika ennyumba eyo yatandika 2016 wadde naye naye omukulu era naye we yeddaabulira kuba naye ebiseera naye omukulu we yamaliriza ennyumba ye ekiwatule mu ebyo ebiseera bye bimu naye n'abalala yabawa ekirala nti bweta ddiru ya campaign ne tubonga nawe bantu bafunanga ssente nnyingi n'ekirala yayita ne millions ziri 4 ez'okwewola n'agamba bayimbi yabayita buli yamu ayagala ajjeyewole waliwo n'abaali batandise okwegaana najjayo obutambi ojjukira yali nange ekisenge ku Serenaawo nga kamera agiwanise waggulu wali buli ayingira bw'ati ng'akulikodinga era njukira yaleeta n'akatambi ka Hildamani namugamba naye wakyema millions zizino wasayininga wano akatambi okalabye abantu yabawa ku ssente obabuuze buli yajjayo biliyoni yagaa kamiliyoni yajjayo oba 10 simanyi oli najjayo mmeka waba yajjayo 4 n'agabako 5 ndala n'azitwala ku nnyumba ye y'ekiwatule it is okay ati si yagabako ameka 5 naye nkubuulira mazima esinga ndi wano oyo omwana wa Salama Road nga yakulembedde wali teri agenda funa wadde 10 kabeere vice kabera shimba kalungi teri ekirungi nakolako naye nkubuulira mazima teri agenda funa wadde 10 era ekyo nkigamba nnyo abayimbi nakati nkyogera wano ku kamera bagambira eri bw'oba ali okozeeko naye teri agenda funa ssente kabeere vice tagenda funa ssente era zonna nga bwe zigenda ovaayo oba jjeeyo mmeka oba jjeeyo kisawo teri agenda funa ssente era buli muyimbi abadde ne hopes owedde byeyo ate ffe nze nkyovula weboga mukuba byenjogedde nga mmaliriza kogenda osinziro ga nti mukuba naye nkuleyingidde kuva 2019 bwe kizze kitambula naye nkuleyingira meeting eyasooka baani abaafuna naye nkuleyingira baani b'omanyi abaali baziriddeko kale nga Nkwacho okulabirako nze kyali wange yafuna emmotoka producer Roni producer yafuna emmotoka manager we n'amugulira emmotoka ezo ssente ebyajjiranga ebyo ssente we zayingiriranga ebyo ebiseera bebe kulya gulyanga abakyali baaba bamwetodde nga bagulira n'amamotoka oli gwe kugamba ne manager butalina mmotoka eggwanga lino ensi eno teri agenda funa ssente nkubuuliridde wano tuli wano kasirye ekivulu gye kiri ekyasatuma olumwe nakivulu ekyasatuma olumu tutunule tuteekewo maaso abiri konedde ekivulu kirangibwa Nkwacho festival kale buli omu kakasa bakinaabayo bati kuleka kintu kye bwatyo ne bakiwali emisikini ate kakati otegedde nti bantu beeboogera hamu tannayogera hamu bw'anaayogera nga mumala tagenda kimuwa bw'aba tannayogera kati abasigadde bakola ki kubanga ku ffenna teri ategeerera bizinesi yani kati so tulina tuluze tukola ki ne tulinda ekigenda okuronimaka ekivulu gye kiri omanyi twagala tuswaze abitex oyo eyatugana ogenda mu nkuuka atutegeere nze omugatire guntuusa ewa awo kasirye watuuse sisobola kutuuka olwamu era Brian bw'olabanga ntaliso osemberera nkwataako kakubuze Ronimaka kini nnyo alien skin yakeera ku makya n'agamba Nkwacho festival Busaabala twamanya tutya nti teriiyo Busaabala yakeera n'emukola ki n'emwegaana olwaleero yagambye kiri Nakivubo abantu beegaaniddeko Nakivubo nga Nakivubo tennakola ki kati lwaki mumbeera lwaki tetulinda Nakivubo yennyini neyeegaana kwata bigambo byennyini ngamba nti omugatire guntuusa awaawo era sijja kutuukawo lwaki Nakivubo yeeganye bw'ogambye mbu ekivulu kiri mu kulangibwa kirangibwa that's wrong kyogedde kikyamu ekivulu tekinatandika kulangibwa lwaki kirangibwa wawombulya bwe kirangibwa ku social media kalango kiko omanya akaliyako ekivulu kalanga ku peji yali enisikini gye kali tugendewako dictator Maka ani Ronimaka tusooke twebuuze akalango katambula kirala okulanga okulala okulanga kyeki
kwekera kumacha notegeeza abantu ekikyo kigenda bbayo noteekawo ne preparation okulanga okuli official olwaleero ne banki kituufu tekunnakolebwa ki ekisalawo okulanga okuli official okulanga okuli official kwe kuno kulina okuva mu bantu bennyini ne bajja ne bategeeza n'abavunaanyizibwa oba bakwatibwa kyova oluusi bakola ne press conference n'agamba tutandise bagikuba ebula bbanga ki press conference press conference va ku zino meeting ya police bagitulaga ebula bbanga ki va ku zino press conference z'ekivulu basisinkana abantu abavunaanyizibwa balina okutegeeza ensonga najja n'abagamba tulonkinze tusimbudde tugenda tandika kulanga nga tebanayita bamawulire balala mubamu abamawulire ababasoose kitegeera nze neekugamba tulinde tulabe kuba nakivuteneegana kaakati roni maka naye mubuuze va mu ebyo kasirye saagala olimbe bantu ekiba tekiriyo omugati tegukutuusa ngaawo ekivudi ekiba tekiriyo kakukoneko ne wano wasi ekyo olaba ebiseera ebisinga midiya ya Uganda erina ekintu kimu ebiseera ebisinga emutandika okwekauntalinga ku platform nga zino oli ajja sulawo ekyaki ekyomugaati kati ate nze munnekya yange ng'omuntu nze sennyonnyolako bwekikola tekyetaagisa kati nze mugambye busaabala yavaayo negamba tekikola ki nakivubo tennakola ki kati ero nimako oyagala kuganirako nakivubo naye mwana gwe ensonga eri bweti ogambye kola nakivubo ku byekivulu byonna kyova nti oluusi mbasaagana nakitwala wala manje gabagabo kimu tekiriiyo oba bya bulimba lwaki nti ensonga zonna ezikola ekivulu oba eziranga ekivulu ekulaga nti ekivulu kigenda kukolebwa ekivulu gyekiri tewali kyatambudde kiraga nti this is a concert is going to happen okitegeera kati ffe ate otujja ne tukola parapase tuba tukola PR wa mukulu alien skin lwaki nti aba ayagala creatingawo hit abantu bajje idea bagibayinge because right now aba omanyi sente zaba yetago teeka na kivubo bwobuuza alien skin do you have that money to put in a concert ena kivubo do you have that money kitegeeza byonna byokola kati oyagala creating awareness hit na interest mu idea yo ba promoter bajje bayingire mu kintu kyo bakibayinge kati ffe tukola tumuyambako kukola PR aba promoter bajje bagule idea ye because right now teri promoter yazze gula idea ye kati ng'okugamba nti bannange Nkwacho festival erabika yannemyo teeka mu nnaku eza bulijjo kubanga nalabye ng'amaanyi gayinza obutoba tegamala naye ate bwenkola olunaku olukulu nga 31 lunaku lukulu buli muntu alina beera out teeka oba agenze mu kyaki oba anonye weeraga kitegeeza chances zange ez'okufuna ziba waggulu because kola olunaku n'ebifo ebitaliiko bayimbi bijjuza abantu kitegeeza buli muntu aba ne chance kate gwoba n'ekivulu beera ne chance okujjuza kati promoter yenna baba bagezako muguza idea nti jangu oyingire mu kintu kino ojjompeyo akasente tuteeke Nkwacho festival to save my career okitegeera atise omwaka kugenda okuggwako nga nyina wentandikira another year okulaba nti ninamu kumaanyi naye ng'ate ne ssente zenyini ze yeetaaga gwobuuza ziriwa nate tukiteeke ekivulu kya sahawa kati mali eriyo promoter abadde takitegedde ekyo nga kimuyambyeko kimu ati kyengezaako okugamba nti wakifulusi bali tugaana obbikola ati kyekyo kati labayo industry ogiraba eno industry eno ogiraba kati bano ni maka abaluddewo basobola otubuulira nti bo bazanyanga n'obubadi obusingawo ati ngezezako kugamba so kakati wabanga onakikozesa nekikola ono waba kikozesa nekikola kitegeeza kikola nkyogedde nga ntandika nkyogedde nga ntandika nkikoze lwakuba ggwe njogedde nkugambye ensonga waki bujjo tetwagala kyogerako kubanga tubadde tukimanyi intention yakyo nti yakukola awareness ba promoter bajje babayinge idea ye era kyova afulusi tubadde tugiyiginowalinga because tumanyi kyayagala naye ate ine ekirala nti omwagalizanga alien is a young man alina abantu abokulabirira alina bazadde abokulabirira alina baganda abokubbulula so wekibanga ba promoter bazze ne bakibayinga ne bamuwa sente good for him era nze bamwagaliza naye kyemudegama lwaki badde bulijjo tukiyiginowalinga because tubayi tumanyi intention ye ayagala kusika ba promoter bajje babayinge idea kubanga wabeerawo chance ez'okukola okutali musango okitegeera naye tukati kasirye nga ggwe kyova nkugambye nti omugati tegukutuusa olwaki naawe obadde okimanyi naye nga ggwe wojja wano weefuula nti enteekateeka zigenda mu maaso era n'obulago gye buli kikulu kigenda kubaayo akalango tekaliyo tokalabangako kati kakubuze ekirala tewalabyeko bandi ng'epractice bandi zipracticinga ne watali bivulu tokimanyi eno ye abadde practicinga specifically for Nkwacho festival baba booking abayimbi alien bamubukinga bwe bakubukinga basobola okugamba genda yimba live olina okukola practice
bonna bayimbi bakola practice za live twakava mu bayimba festival nze badde atwala y'abayimbi badde bakola practice nga si bivulu byabwe badde bayagala live twabali tuva mu ngwa ekine kivule kyadde tugende mu kikani badde bayimba live era badde ba practicing so was muyimbi nga practicing ayizo kuba agenda kuyimba 40 poto agenda yimba ye yakugambye practicing iraki Nkwacho festival ate wacho otwala byagambye ati lwasonga oli wa mawulire natwala byagambye nonyereze kitufu kyeki siri wa mawulire ze ndinekolera byange ekisembayo kwali ye ekisembayo kwali ye alien alina okukkiriza twabimugamba nga nalowooza tulimba champion good n'akikola nakyogera nga kikosa tennabaawo nemugamba n'omwana tolina muteekera kivulu obadde olina kukola kirala kino kyokola kyeyamba ggwe n'akitegeera era emboko yazuulira kakati ne tugenda ku Nkwacho festival tumugamba nti katumbeera mwoli teri promoter agenda kujagula Nkwacho festival gwoyinza okunenya Abitex mutakuwadde ssente mbwate obadde agala kusasula akuggyemu mangu naye Abitex ye promoter akyasinza otegeere atiwa ebivulu mu Uganda kabeere balamu kabeere nteri yenkana Abitex mukutegeera atiwa ebivulu mu Uganda yaba amaze otegeera nti wano bankindya wano sitekayo ssente zaagwe nolowooza azikumye kumbe waaba ategedde nti akola azikuwa era tasobola mubula lwaki tazeewola azikuwa bategedde nti ayita era ne we yali agenda okukola freedom city yali ategedde nti ayita nga nawe kenyini abitekani alien waito kimanyi nti oyita nti obo osobola okukola ye nga akitegedde nti osobola okukola kubanga eyo diru nzijukira ye alien yayita kkiriza nti asobola n'okukola yali akkiriza ne sente bagenda omuwa abakamiliyoni adde ku saidi ya Palaso alage nti bali wamba promoting ekivulu kya Palaso ng'azikkiriza ono yaleta ntinako wino n'obukakafumbulina ne audio zinzina kuba newe bazikolera waffe ku office eyaffe okitegedde kyegamba ne recordings nkyazina paka kati omukulu oli Saalongo owa Kamiliyoni omutegedde oli manager ye yali mu diiru eyo kati nga yajja okwogera n'alien amuwe ssente alien ajje mu kamera alage nti ki yasonyiwe Palaso ba promoting ekivulu kya Palaso era nakiriza yali agala miliyoni aga ne bajjanga basala ne tumuwa miliyoni 5 ne kiti mumanyirani nammwe naagaana miliyoni 5 ku miliyoni 10 nakiriza esimu njagala kubulya gwe yagikubira ziga namugamba Saalongo ne banne bagambe balete ssente we bagaana waliwo omulala ayingiddewo ate yagala kivulu so asooka gwe ngenda naye ampa ssente zenjagala era yali agala ssente nga kikulaga ne plan oba ne idea yokulaga nti asobola okukola aze kosa lesobola okukola yayita girina kati ono promoter yali agirina mpulira bibyo byankugamba bya ddala ne recordings zino gwe mubuuze kuba kati yakirisa amanyi twemanyi nebyonjogera amanyiwo twali waziga okitegedde kyega byonna byaggwera era ono musajja agenda okuleeta ssente bwati ng'omusajja yakafuluma ono yavaawo saa 12 oli yajja ssaawa ng'emu n'ekitundu alien nabagambye asooka omusajja we ebyaddala yeebuzaabuza kuvanga Mande agamba yita ssente yajjanga lwakuna ne bamugamba n'ebyo ebiki by'olimu omusajja abadde akugamba bulijjo leeta ssente oli mu kwebuzaabuza kati wuuyo yakafuluma agenze n'amugamba olina mukubira essimu omusajja azze n'amugamba nabagambye asooka gwe ngenda naye kati ono ampadde ssente obadde oyagala nkole ate azimperedde awo nga mulaba diru neggwa kati ne kikola kigamba kigeza okulaga nti idea y'ekivulu yali ya Abitex kubanga mu Uganda yasinga okuba ne ati w'ebivulu bwakummeza Nkwacho tolowooza nti no musiru amanyi kyakola ategedde tayita ategedde kigenda mulya era waba ategedde nti ayita jazzikuwa kati bw'olaba zikumye lowooza nnyo abalabye amaanyi matono naye ate bw'okola 31st chances ezokola ziri waggulu kuba kati essaawa eno alien amaanyi matono talina amaanyi gasobola kwatwakitinga abantu bagujuza kisaawe kya Nkwacho festival essaawa eno tagalina naye ate 31st lunaku lukulu tewuliiko ebyo buli muntu anoonya wali kumpi wakyakalira ne watali bayimbi bajjula kitegeeza abajja kukola kitegeeza kisobola okukola naye ekyennakivubo tekikola lwaki nakivubo nze naawe tukimanyi bwe tutandika okuteeka wansi tuanalyzinga ebintu nga bwe biri nakivubo tebannamuggulawo official nakivubo baali bategesana kuleeta banaboy kumuggulawo kitegeeza nti olaba anticipations zaabwe nene nnyo mu kugulawo ekisaawe kyabwe balina ebintu byebatumidde ebinene omuntu alowooza okuleeta banaboy okuggulawo ekisaawe naye oba taleese banaboy kimaze okulaga nti aiminga high waggulu tayinza kukka nnyo ku level eyo kugamba nti ekisaawe tugenda kiggulawo na alien skin abadde ava kwa banaboy odda ku alien skin gapu eba nnene okitega kyegamba tebannaba kiggulawo officially ate n'okukiggulawo omuntu yenna ali mu business nga hamu tewandiyagadde ku associatinga business yo
nabivuyonga gino nti bano bali mu ntalo zaabwe simanya oli ategese enkuuka simanya ono atadde wano Nkwacho festival oba balese business yo bagigasse mu ntalo zaabwe nti gwe oyinza okuba omupangisiza kisaawe kolera mu kivulu naye ate ali mu kukozesa kisaawe kyo kulwana utalo na Abitex na nkuuka enkuuka ya Buganda wate bakwata kaadi ne bagikyusa bwe bati angezako kulaga twist ya mawulire basolo gikola ne bakwata kaadi ne bagikyusa bwe bati ne bakugamba omukulu Hamu alwanyisa Kabaka omukulu Hamu alwanyisa CBS etegese enkuuka mbwagezako kitekawo okugivuganya ne bajjamu alien ne bakwata gwe nanyini kisaawe yakiwadde alien ne batandika kukomerera gwe neno weebuuza kati nze nga Hamu nabadde nfaaki Roni Mark businessman nabadde nfaaki singa nga 3 bikola Sheraton yetegeka tukimanyi wano kuwanda wao dibategeka tukimanyi bifo bingi ebitegeka kitegeera n'abategeka ku lunaku bakimanyi ebifo bingi ebirala bikola ki n'abasumba bennyini bategeka okukola ki okusaba kati gwe lwaki oŋŋamba nti kaadi eno erina kugira wano ku Nakivu is a venue that was built for business kitegeeza omuntu bw'agireetera business naye ebeze mu competition ng'abaki ng'abalala ebivulu ebirala ebibadde bitegekebwangawo byonna teri abadde ng'abikola ki abyogerako kitegeera ne kaakati wano waaki bano bakyogerako nti omutegesi wa kino ye yabadde reckless enough okumanya nti nina olutalo ne gundi najja n'amuprovokinga ku press conference n'agamba gundi ne gundi tebajja kukola ki tebajja kujja kuyimba mu kivulu ekyo naye nga bw'agambye nti ekivulu kya Buganda lwe lunaku Kabaka lwasiima n'alabikako eri Obuganda n'ayingiza Abaganda omwaka kitegeeza tewandibadde omuntu yenna alina monopoly egaana Muganda yenna kuyingira mu kapasite mwayingiridde either ze kuyimba oba either ze kubeerabo bubeezi kunyumirwa kati olwaleero singa akugamba nti nze sigenda kuyimba yes naye nzize kubeera ne Kabaka wange nga tuyingira omwaka ogenda mugano oyingira era ng'omugaanira kumutendera kigwengaani kati ono yayogera n'agamba kuyimba teyagamba kuyingira ati kaadi zizannya okitegeera gwe okutte kaadi n'otandika ogireeta n'oyagala ogyetoololezawa awe tutaagala kigende tetwagala ffe nze saagala lyenisikiri alwanagane na Buganda okitegeera era saagala bakipotrayinge bwe batyo kyovula kati ebyo bikaadi eyo tulina birekera ddala weeru tubaleke bano babisa n'obwenyenga baki tetukireeta kubanga omulundi ogwasooka era ebakikola era omulundi ogwasooka omanyi lwaki ekizibwe abantu abamu banafu nnyo tebalina maanyi galwana n'abantu kati abaako institution gya provoking egyemulwanireko omulundi ogwasooka bano abasajja era tebalina maanyi galwana ne beekubulubeeseza ku NUP okitegeera nejja neekola ki neebayambako kati nakati era kisoboka okuba nga oli akimanyi siina maanyi gagenda lwana mwana ono ne kati neekulubeeseze ku kivulu buli omu kyamanyi nti kino ekivulu kya Buganda te Kabaka ye mugenyi omukulu kitegeera kati kuno okwekulubeesa kubeera kwekulubeesa kubaako karakita gye basasinatingira wakati awo era kyovula baagala otandika obbireeza ekyazikiza ebyo wuliriza ekyazikiza argument eyo ye mwana okeera ku makya najja n'agamba nti Nkwacho festival nga 31 kati abaana abanditutte energy ne balwana eri ne institution ne bafokasinga ku kino kati ate emboozi baagala ogikola kati kasirye mu bigambo byonna byoyogera tonafuya Abitex n'otukano gambo yeekulubeeseza ku kivulu ekikye entalo zizakwekulubeesa ng'olwasooka bweyekulubeesa ennyumba eyo gye bakugambye nti ate gamwe bagamba nti genda olinovating ennyumba eyo bakusanze otaddeko amadaala oli mujiga mbw ate weekulubeeseza ku nnyumba ekivulu ekikye kyani bapromota bonna kya Abitex Abitex bakutte bamugaye Buganda egambye tukwasize ekivulu kati leka Abitex alwane n'aliye bapromota bonna abaliwo mu Uganda leka Abitex alwane n'aliye temuleeta eri kaadi mugireke Abitex ate oge ekivulu kya Abitex kati ono n'Enkwacho yaliye nibalwane byabo temuleeta institution mugireke kasirye soko owulire promota ng'ayogera ku kivulu ekikye kye yeetegekedde kyayinako obuyinza gwe nojja n'oyagala omuwe choice of words kukunnyonnyola nti oli ono gw'ayimbe oli atayimba obo bonna ebigambo Abitex yabyogerera mu buyinza bw'alina mu office gyatuddemu nti mu buyinza bw'alina tulina tubulya baani abagenda oyimba baani abatagenda kuyimba ekyokubiri kyenjagala otegere kasiri abayimbi
okolaidinga ne mkuuka sigwe gusoose tekutangidde ku alien bazze bakolaidinga n'enkuuka ne bagana n'okuyimba naye siga nti bonna baggulawo olutalo ku nkuuka nga alien ye bwagezaako okukola anti ngezaako okulaga Ready and Whistle ngezaako okulaga nti ye we bamugambye tagenda kuyimba kiki yakoze yagambye oyangambye sigenda kuyimba wama nange ngenda kutegeka wano mugende wano kiregezo you already want to do what kuzayo muliro kadi eyo direke ngezaako okulaga nti waliwo abalala abaziddeko mu position alien gyalimu nga bakubagana n'enkuuka naye tebakola alien kyakola Ready and Whistle bakerako ku maca ne bagaana ne babayita ne ssente awo ku Neverland omusajja najja nabagamba Ssaabasajja asiimye abawadde miliyoni zizina 3 ebiseera ebyo nga ssente nnyingi nnyo nga talina gwe baziwadde kujjaawo nga gwe baali bawadde ssente nnyingi bali bamaddewa miliyoni 7 abasajja ne babalayita miliyoni awo ne buga omusajja n'agamba ye yafa ndi kaakati njagala okutegeeza ddayo ne Ssaabasajja omugambe naffe tusiimye obutajja ssente nazikola ki ngezaako okulaga birimu hypocrisy nnyingi bwe tuba nga twogera ku kivvulu kino tukireeta ne tukiwa promoter nga yeyakitegese yennyini kyo ne bwe tuba nga tulina be twagala otaking advantage yabo oba okikubisa ng'ate twagala okuleeta ki kaadi ya kabaka akoze eki kabaka asiimye kati ekivvulu kyani ekivvulu kya Buganda bawa Abitex agikoleki promoter kitegeeza promoter gwe bawadde obuyinza yamanya abayimbi bagenda oleeta yamanyi kino yamanyi kiri ne ssente buli byonna byonna bwe babikwasa era ebiseera ebisinga akigula n'okigula ne bamugamba tubiteeka bino ebya radio badde bajjangera ba promoter najja naga ngenda bawa miliyoni 4 n'agabawa ngenda bawa miliyoni 10 n'azibawa kati ye n'akola byayagala nenga okitegedde kati nze mbadde okugamba nti Abitex ayina obuyinza okusalawo abayimbi abanayimba n'abatayimbe temugamba nti ate Buganda ayina obuyinza kivulu kike ekyokubiri alien si yasoose ofuna obutakkanya n'enkuuka bangi waliwo enkuuka yaliyokka abayimbi bonna ab'amaanyi nga tebayimbye nga Bobi Wine yaliyo nga bonna bali mu bintu ebyo era balinga obuzibu ne promoter kati ate waliwo ebiseera ssente baziwanga CBS ngaba CBS balina okujja babukinga abayimbi abaana abo nga ssente bagaano zituusa abayimbi ne beekyanga ne bagaana era okuyimbanga so bize bibaawo nga abayimbi bakubagana n'enkuuka sigwe gusoose naye kifo lwaki olusi tujja ne tukwata omulenzi ono alien tumugamba twogera ebigambo bino because siga nti tukwagala tumaddewo ebbanga tubadde tubiraba sigwa asoose okubagana n'enkuuka naye abakubaganye n'enkuuka tebareactinga nga ggwe tebarespondinga nga ggwe tebazaayo muliro tebateekawo olutalo because eno business oyo gw'okubagana nayo leero enkyasobola okuba nga ate yakuwa ssente omulenzi oyo ebintu emu alina obitereeza bw'aba kyagala obeerawo nze musajja wange nnyo naye mugamba mazima musajja wa mayinja atuleke tugalewo naye nga tumaliriza nze bannaye mbebaza nnyo mwenna abalaba S Media mwongere okulayikinga okusharinga no subscribinga musindike S paka channel eno munaalabako partnership yayo ekoze eki egguse naye bannamawulire balinga mmese emmese bw'eba ekuluma ekiro twebuuzanga lwaki enkedde ennumye naye nga saawulidde bamuzaire agamba bw'eba ekuluma efuuyirira eti oleme kuwulira kukola ki buli munnamawulire buli munnamawulire wasuula kaadi y'omusajja wange bwamaliriza ne bwakkuba bagamba musajja bamugambako bugambi naye nga yakuba akoze eki kati wano kalaka musajja wawe kaba kakufuuyirira kati ogenda okuzuukuka anti mu Buganda bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa akuba owuwe kubanga bwe tuba tukuba kutta tulina bwe twali tukubyeko okutta tubamanyi tugamba tujjeyo enkuba eyo emiggo twagitereka tusobola ogijjayo tunagikubisa ku alien alien tusobola kubanga tukuba kutta naye tetukikola kuba oli musajja waffe he's a young man kakati basebo ne bannyabo mbasiibula gwe toleeta biwozi ebyo byakisirusiru ebyo ebiwozi ebyo ebyo tobireeta wano basebo ne bannyabo anjagala obategeeza nga ntusiibula mugende muwagire musajja wange Uncle Bob
Uncle Bob omukulu ono muleeta ensonga zonna zikunnyonnyodde. Uncle Bob Nsubuga ye musajja waffe wa Subi General Hardware endejje owetera okubatabata onoyambuka ng'agenda endejje ojjalaba mu katawuni yawe hardware esingola biko bulungi Subi General Hardware tugendeyo tugule ebyokuzimbisa ebirungi ebigumu ebya sente ezisoboka so tukutumiddeko nnyo mukulu Uncle Bob Nsubuga musajja waffe nnyo Subi General Hardware Subi General Hardware Nenga Brian abadde kamera mbadde esi wano kwata ku esi media Uganda social media muliro vibe atana bakusubscribe please subscribe to this channel liking and commenting ato nigene kade so that we running mark ne kasibe baberawo obalaba ne oyongera anko omusajja wali Bagalanya with me next time but the SC one of our talk with SC media. Tumira ku musajja oli ali US. Tutumiddeko ku mukoddomi waffe ali US. Tetujja muyita mukoddomi okujonga tumaze mulaba. Ali na atwocha nayo. Bagaye bwoba tonnatwocha tonnafuuka mukoddomi. Nga tonnatwocha nedda seba asaaga. No twocha. Gwe mugamba ino twocha. Kati go abadayogera. Next time, Brandy, I have camera. Thank you so much.